Hajjati Zuula Kaweddemu anti police munoonya nsonga ki kankuzanyireka audio nawe obuyewulirireko. Kimanyi ku side ye anoonyerezebwa ku lw'ensonga bamunoonya nti yesebo poliisi emunoonya olw'ensonga nti yavaayo n'akyankalanya ebintu bya baneiba bawangala nabo. Bavaayo ne bamuwako obujulizi ku zino ensonga za Hajji eziriwo. Kati ate kyeyabasasulamu ye yagenda kwasa motoka y'abaneiba nakwasa ndabirwamu ez'ennyumba. Kati mwami Mayambala n'amugulako omusango ogwo era esawa zino ali mu kunoonyerezebwa. alira ku nsiko Esebo takyasulayo waka. takyasulayo. Naye newunyiza nnyo okulaba maama wange oyo ng'agamba nti famire yamukaka okuba ng'akola ebyo akkiriza ebintu. Tali yamukaka engeri nti ye yali alina bigendererwa bye, kubanga wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, ye Allah amanyi ebiri mu mitima gyaffe, abimanyi. Naye ffe abantu yatukweka emitima gy'abantu. Kati Hajji n'agaana nja kugenda eruzira naye sigenda kukola kiwandiiko ekyo, yagaana. Kati awo n'obusente bwaffe bwe twali tosenzesonze obwaganira, kati nezitandika kugenda mu birala kufuna balooya kufuna baki webityo. So sente ezaali zirina okuweebwa Hajjati zadda mu mirimu mirala zitambuze keesi. Kati Hajji nga yeewaddeyo siwaayo byange, kubanga ne balooya be bamugamba Hajji omusango guno gw'oliko muki munene. Naye okola ekyo omukyala kyayagala bijja kukuma waki bijja kukuma wano. Hajji n'addamu n'abagamba wekiba kirimu okumuguza kangende eruzira ekyo sigenda kukigula. Nakigaana kiri yali akikola ku lw'ensonga ye yali amanyi nti awa baana. awadde baana naye omukazi bwe yajjamu abaana akawaali kasigale kuliye Hajji ne akalandira. Webale nnyo. Ate nga n'ekigendererwa ky'omukyala yali ayagala atwale bino ebintu Hajji wanabakkiriza nti awandiise ng'alinga amuguza, then ate yakomewo omulundi omulala ng'abanja bintu by'abaana. Oba okategedde namubuuza nasooka mutolera salaamu nanziramu namubuuza nenneesha bino byogera bituufu okiwulira? Nemubuuza taata yakukwata okakasa amazima taata yakukwata okitegeera? Ngamba ye taata yankwata okitegeera? Kigambo kinene okiyisa mukamu nga ga taata yankwata nga mubuuza yakukwata atya, nga ngamba taata nali neebasa ekiro najja mu kisenge kyaffe nawalampa akatanda nankwata kaddeeka. Nga nze mubuuza mu kisenge omwo osulamu ne baani abatawulira nti taata yali akukozesa oba nti taata yakukwata. Nasulamu ye
ne muganda w'omuwala waliwo omuganda w'omuwala ayitibwa Shima munakalenza yes buterevu nkwaniriza wasuza otya ogamba otya kansubire nti oli bulungi gwatanaba kusubscribinga nkusaba osubscribinge ku channel eno yennyini ate neno video nkusaba oberenga buterevu ojimpeera kalike akakatambi oba audio jova okuwulira audio y'omu ku batabani ba Hajji era nga video eno kyemanyi abasinga mwenda mwagirabye ku mukutu ogwa Vic exclusive era nga munnange ensonga zikaaye era nga essaawa eno ekigambibwa nti Hajjati Zuula aliira ku nsiko. Hajjati Zuula yeekwese danga poliisi emuyiga oluvannyuma lwa Mayambala omukulu amanyikiddwa nga Mayambala okumuggulako omusango. Kigambibwa nti Hajjati Zuula anoonyezebwa ku nsonga ez'okubeera nga yakubakuba emmotoka ya Mayambala n'agyasa endabirwamu n'adda ne ku maka ge n'agakubakuba n'agaasa endabirwamu. Kakati y'ensonga lwaki poliisi ono eri mu kumuyiga naye nga gyali yonna tanaba kubeera nga ekifo tekinaba kulabika nga kitegeerekeka waali naye nga yo poliisi eri mu kulabika nti emuyiga ajja bitebye. Lwaki? Yakuba Mayambala n'ayonoona endabirwamu z'emmotoka ze n'ayonoona n'endabirwamu ez'ennyumba ze naye talabikako olw'ensonga ali kudduka yeekweka dda nga bw'okiwulira. Naye omuntu atalina musango ate lwaki obeera okuba omuntu eyakuwaako obujulizi? Kigambibwa nti Mayambala y'omu ku baneiba be era baavaayo ne bawa obujulizi ku bino ebiriwo eby'okubeera nti Hajjati yasibisa Hajji ku nsonga z'okubeera nti Hajji yakabasanya omwana we. Nti Mayambala ekyakubya ebintu bye ne babyonoona kuvaayo kuwa bujulizi. Kakati omuntu akimanyi nti talina musango ate ki ekigenda nga kikubya abantu abaavaayo ne bawa obujulizi? Tolaba nti Hajjati ekyamazima yeetaaga kubeera nga anoonyerezebwako. Hajjati ono alina akabuuza. Omuntu ali misango ng'okimanyi nti oli innocent tewali nsonga lwaki ate oba ogenda okuba bano abantu abakola ki? Obeera ogenda okuba bano abantu abali mu kuweerako obujulizi. Ebigambo ebyo by'ova okuwulira bivudde mu mwana wa Hajji yennyini ng'agamba nti ono Mayambala amunoonya lwakwonoona bintu bye olw'ensonga nti Mayambala yagenda n'awa bannamawulire obujulizi ku Hajjati ono. Kakati kyekyanyiza Hajjati n'akomekkereza ng'ebintu bye abyonoonye. Kakati ne Hajjati saawa eno ali mu kulabika nti anoonyerezebwa ajje abeere ng'ate abitebya. Buterevu yes buterevu nyongera okujjukiza tyobadde kujjika media era nga gwe wena tanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge. Toyolabira kutandika on notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango onnawonna toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo bw'otere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwe abatulabira ebweru w'eggwanga kw'ossa mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjango okwo Omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Ky'oba okola weekuumire ku mukutu guno gwajjika media likinga subscribinga. Bw'oba olina endowoozayo yonna osobola ogimpandiikira buterevu wansi awo mu comment section. Tujja kubeera nga ate tugisoma nga tugiteeka ne mu nkola. Bw'oba olina kyowabula kyonna nkugambye kiwandiike wansi awo mu comment section. Tujja kubeera nga ate tukisoma tukiteeke ne mu nkola. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.